kiririza abo kikkiriza mbato kikkiririzaamu baba kikola kabali serious ensonga y'abayimbi ababadde bawemula baba ali serious so mu mbeera efaanaganako bwetyo omanyi kye nayiga mu mateeka kiri bwe kiti yakkolako fayiro abeera bize ng'atambuza fayiro gwe ng'oli bweru ogamba tolina ky'osobola kukola naye engeri eyo ebikola ki bitambula era ekino ekyo kimwaliwo yakiŋŋambako ku muntu omu nti ffe lwakuba tetulina budde waliwo omuntu ng'alina obudde bwonna gwe mulimu gwe ng'alina obudde obugenda wano n'agitambuza n'agitwala wali n'agijjukira gye yagireka kaakati it is also very important olaba ebintu ebifaanagana nga bigenda mu maaso kale at least n'oataakinga balooya bo bo ne bakola nabo ogwabo n'otadda buzima kindi n'otula kubanga oyinza okwekanga nga basajja oba n'odda ku TikTok n'oyomba nga basajja bakuyise kumbe gwe bakumaliriza that they want to make a statement nti balina kye basobola okukola ontegedde nti olumu waliwo ebintu ebijja ate amateeka gali totally different naffe goma gali silent naye galuma ffe tuli loud naye tetulina kye tuyinza kukolawo wali abantu babeera n'abantu baabwe ng'abantu baba babeetaaga naye ne bagamba oba tusobola oyisa eddoboozi wano nekibaako impact kubanga bwe tujja tupiininga nnyo abakwasisa amateeka nti lwaki kino temukikoze naye ne batunulamu abantu baffe ne batukatamira ne balaba nga kisusse kati oluyimba lw'omunihayo lwasusse oba ontegeera nti maama asobola okubeera awo ng'agamwaya muleke kasi akomyewo bbiri osanga bavuddeyo emu jaamu omwana bw'ayingira ku 6 olina okulaga obuzadde bwo bwe bukola ki osobola okuba nga gwe abadde alaga ye emabega wali so kakati ekino kigenda eri bayimbi abali in question tetutuula butuuzi waka tetutuula butuuzi waka tumanye eddala ekituufu abatugoba kye baliko tuyinza omumaliriza nga tufuuse example ate nga si mupya kingana I think mistake yasooka okukolebwa is kugaana genda eri oyinza okuba tosobola kutewagaana okugenda wano naye ne luggwa nomala n'ogenda behind feno tetujja kumanya oba okitegeera ne luggwa gwe n'ogendayo so naye temutuula butuuzi muyinza okufuuka ekyokulabirako emyezi gino ebintu bya Uganda bya myezi bino byali bibaddewo sengana tume bamusibakokko abasibakokko n'omwana we Panado baba busibyekokko esi kipya naye kati bitwabyerabira osofuka ekyokulabirako ekituso tutambuza December January ne tukuvaako so nze gundi eyange eri enkwalo ne bebagasseeko abawala Bugi oyo mwala yani Shakira then Olita dancer Shakira kyakola bazadde ba njagala ita netondere bazadde ba Bigayi on behalf of Bigayi balaga muzeyi nga tatandategeera n'agamba mutwani yandeese bambi ninga watandikoze ekyo yandi impact yani mwandi gifiringiddewa impact yesusse nkambwe impact yefuse compact natunulira bati nembasasira mu bulumi okungi nenga wali kyakola ola Bigayi yanyumiza mu badancers bano kati mu rehearsals tebakakola bagala okakolera ku stage badansa barita dancehall nasindika obwala bujebuzi ne ku Bigayi nagamba nga mami wange ne daddy bali wali era nabuga mundekeze bongera obuyiya mu kantu akantu Bigayi yakagwa yagamba nedda singa mami ne mama nga alaba angende nakinyonnyola ati ko bali bakayita batya akabego ne mabambi buli omuzadde waina kyamwagaliza awo wetuli ebirala byonna bisobola okutambula omugambo gusobola okutambula naye abayimbi contact the concerned parties mulabe direction y'ensonga gyegenda then Kenzo I believe you are not involved but if you are the leader mukwatagane mutwase bana abaana olamu busobola okuba nga bukola ki butambula kuba Christmas tugigenda makasene tokeetaaga kakati bafana yata video immediate nga gundi yakamala okugira big size bebe cool